ekiro kyonna nnakwesonyiye naye sibaako kyenkubuuza yadde naye kati njagala kunnyonnyonnyola ako akasajja okamanyi oba tokamanyi bya ddala? Priscilla, amazima gali nti akasajja ako sikaagala kankwana nenkagaana nenkagamba kasooke kakole kuba tekalina mulimu nekagamba kafune omulimu kasooke kakole bwe kanaafuna ssente nja kaagala. Wanji maama ako akatunulanga akalalu akawunya akatonyoloka n'engato ze kadde kaleze kewagamba akakole omala okaagale? Nakagaana ntisakaagala ako naawe. Naye munnange oyina akamanyiro wabadde wano ngondaga nti ne mu bulamu oli innocent gyali sibwe kyabadde? Yabadde wano ng'akeegaana era ng'agamba nga bwe katali kabbaake n'otuuka n'okwagala okunsibako ako akantu akafaanana bwe katyo kawunya n'okuwunya wabadde onsibako naye nga kabbaako abawala obuteenyinyala nze omuvubuka bw'atyo sisobola mwagala ate n'ekirala bw'omanyanga nti omuvubuka akuswaza tomwagalanga kuba we yatuuse otulira wano n'omwegaana kitegeeza akuswaza. Mukwano wano baagaanawo abantu ate sisaana kaagala ako. Oba tosobola mwagala ngera sigwa wamulagiridde wano yategedde watya okumanya gwe wamulagirira yazaazunga n'ebirabo bya switi nga kiraga gwe wabimutuma. Keka kannondoola oba baakalagirira? Nze njogera gye kaŋŋambyemu kandaze nti ono nako balina connection ey'amaanyi. Yaŋŋambye ono omwana omuwala amuliddeko obusente bwe bwonna n'okumutuusa okulabikanga bw'atyo bw'afaanana kaakolawo omwana omuwala kanona kaakolawo ono kanona obusente bwe bwonna bumuliddeko n'omuvubuka alema okwesaamu obusente oba afuna akagoye kayambala oba agula ekitole ekya sabbuuni anaabeko ono buli kaakolawo ng'akanona ono nsomba byuma. Eyakoma okwo yamutumayoko ne kaswiti bomu bw'ali bajja ewako mulabako we yamulagirira amuneetereyoko ne kaswiti bomu keeko ke walabya ajja aleebeeta nako. Mukwano oyo atakola ssente azijjawa ze yagambye nti nzirya. Ani agambye nti takola? Atunda mayirungi gwe mulimo gwakola alina banne bwe batunda obuyirungi naye buli kaakolawo. Ako akasajja sikaagala tokantuggako nakagaana. Oyo omuvubuka yabadde ayogera mazima. Nze nno seetaaga kayana kwammwe kudde eno n'eri bw'obanga ebyaddala ng'owulira toyagala kugondera mateeka gange kwata ebintu byogenda osinkane kabbaako gye kali mubeere babiri zani okubeera wano nga bw'okasombera wano saagala biku ate omusajja yandabikidde ng'ayina ebiku engatta azireze zitonyolokoka ziwunya afaananga bw'ayagala abo sibaagala wange fuluma ogende ne kabbaako kasinkane gye kali. Priscilla nkugambye nakagaana kirasi ze njagala ozimanyi naawe. Namanya ddi kirasi ze engeri gye ntambula naawe nnyo nondaga babbaabo okwo kumanyiira. Areno mwatuyeye naye wayi mama tugende munnaye nga bw'alina ebizibu bye bimwebasiza kuko naffe tulina ebyaffe tugende tumwesonyiwe kyogereko. Abange ndaba obasira ate kiki mwagala kumpitako ndaba abagamba ngenza okubeekanga nga singa katolusiza okusa. kyogamba obadde weebase oba obadde otundu? Mbadde neebase naye ndabidde ddala nga mbadde mumpiseeko kiki? Tulina ebizibu byaffe nga naawe woolina ebibyo. Mugyebale. Kale baali oli otya? Mulagawa muvaawo abo abasiibudde kiki? Tebatusiibudde Kakooza. Omanyi omusawo yaŋŋambye nti nno ŋŋende kunoonyeyo kadagala ak'olubuto. Olubuto luno lunnuma kati ke tugendako okunoonya. Era byo ebigere bino byolabye tugenda n'ennampijja. Ati kati buli omulwadde bwo bw'awonya nti kati oli mulwadde wa lubuto. Owaaye endwadde z'abakadde tozimanyi emyaka gye nnyinimu kati buli kimu kikuluma gino lukuluma ate wane wakuluma biki kale endwadde bwe zityo bwe zitambula dokita n'angamba genda onoonya akadagala. Era gwe tojja kuwona mpaka bw'olifa. Togenda kuwona kubanga gwe buli kaseera oba okaaba kino omugongo simanya biki puleesa. Ye mama lwaki weewozaako? Kakooza byakubuuza tebimukwatako teetaaga bimanyi. Nampijja nyina omunnyonnyola nga mbuuziza. Talina by'omunnyonnyola kuba talina byetaaga kumanya. Omwana ono? Mbadde nyina okumuddamu. Ensonga. Kakati olwo teriyo ddagala lye bayinza kunywa? Yo wange weefuge.
Kakati olowooza singa eddagala libadde gye eri omusawo yandindagidde ngende nnoonye. Kati yagambye nonye ku Uganda. Kakooza ebibuuzo olina bingi mwana wange ekikulu kyenkunnyonnyodde kyekyo. Mbadde ngamba akadagala mugenda kanoonyaawa. Tugende eyo gye tugenda okukanoonya eyo gye bandagiridde gye tugenda okukanoonya. Ku ttale eyo. Kati mutu bwe munsanzira mbadde mugashe muzze kusangaza. Kuba kati mumanyi buli wali akadagala akawunya olubuto. Olaba wali mugaza waliwo kawunyira muyitirivu kannamirembe biki tugende mba tukanoonye nange mbatwaleyo tuno. Kyokka bannaye kako. Gwakyogedde ekyo mukwano tobamanyi bonna. Pulisira omanyi? Omwana ono omanyi bagamba ekimansa nnaku kigimansa mpalo ekiri ewange enkya kisobola okubeera ewuwo ekyo kimanyiiko? Omwana ono omuwala yankola buli kamu olunaku lwe nakolamu mistake wano. Ekimanyi yakola buli kimu naye n'aba musanyufu teyakoma okonootuka n'okuddugaza ebintu ebyali bitukula nze nnongoose. Nomanyi kye tuba tukola tumukubeyo emboko 50. Ameka? 50 tekijja kuggwerera. Nsooke nkiwewenyuleyo emboko zange 30 oluvannyuma omukube 2 pulira n'engalo zinsiiwa ndudde okuba ku muntu kintu gwe olina omutima omubi. Nja kubanga nfunyeemu nnyo kuba omanyira. Nawe kimanyi ndi muntu mukulu okusinga. Naye olaba nga bwe yali akwagaliza kibooko 20 tetumukuba 5 nga gwe bw'oyagala. Tumukuba 2 era waba takiinaako buzibu genda weeretere kibooko. Labanga mala. Nja kwoza ebintu njoze n'engoye onsaasiririrawo mukwano. Katambule katuviire. Naye n'akasajja ke munsibako sikaagala. Anti nkugambye bw'oba toyagala kukuba gwakasajja kotayagala wano kali kajiridde ani siggwe. Nakagana naye kaneetuggako. Anti kati kwata ebintu byogenda okasanga egikalizani okuzungira ano katuleetera ebiku. N'ebigambo akozesa bingi ye lwaki toleeta omugozi mpulira n'engalo zinsiwa. Ludde okuba ku Priscilla Masweet, you are my friend. Nsonyiwa nja kozanga ebintu njoze ne gundi n'engoye. Tukole bwe tuti. Gwe nnyabo ogendanga kwoza ebintu olina okusiimuula ennyumba olina okwoza engatto. Kapeti eno olina ogisitulanga onoosiimuulangayo ne wansi kuba kapeti eno gye mukoma obutagisiimulako eno wansi ezza ettaka n'erumira. Olina ogisitulangayo buli kadde n'olongoosaayo. Tetukoma okwo mu kitanda wansi olina okusiimuulangayo buli lunaku ku makya mu ttuntu kawungeezi. Ate ggwe wayogera tonenze nninda ne we nnaalinnye ewantu nga walumiramu katono obanga weefaananyiriza okulumira ojja kuddamu osiimuula ennyumba nnamba. Mukwano nze senga yankuza temujja kuwulira yadde akalumira kuba nze nakuzibwa. Bw'oba owuliriza ebyo ebintu ng'era oli mwetegefu bikola byonna nga bwe biri ng'era siriddamu yadde okusinkana akantu ko wano ako koyita kabbaako simanya ke wagamba kakole akalinga akalalo mukwano awo nja kuleka osigale wano naye kibasa ekyo ojja kutambula onfiire mu bwangu. Bwe giba mirimu olina gitandikirawo ate mu bwangu nga bw'oganye kibooko fuba okulaba nga buli kimu okikola bulungi. Wulira ggwe kati nodda mukoza mu tandikirawo ani nyumba eddala sinasiimuula. Tulina gye tugenda nga bwe nkugambye naye ate saagala gw'otugoberera omanyi bw'onojja ate abantu banaatulaba nga tugenda bangi bajja kwebuuza ate bano balagawa okitegeera baliyo ekiriyo. Ntati mumirayo mugisuubire walala. Gye bandagire dokita gyangambye gye nja okubunona. Tugende ffenna. Kakooza kati ate n'ekirala olaba nyina genda n'ono omwana omuwala nyina bye njagala omugamba nga ye omwana omuwala ate gwe bitakwetaagiswa ng'ogwe omwana omulenzi owulidde y'ensonga eyo. Ono omwana omuwala lwaki bimugambira mu ddwaliro muyinza okuba munsalira amagezi ate agaki muyinza n'okuba nga munoonya kayumba. Muyinza okuba mwanzija mu bintu byammwe nga mwagala mukole byammwe kuba mweyagaliza mwekka nze mundabanga omuntu omubi nsonga businzi ku kyalo nga munzija mu byammwe. Kakooza kati lwaki temukkiriza tugende ffenna tunoonya Kakooza olaba sitwagala tugende bangi abantu banaatulaba nga tuli bajja kulowooza tulina kye tuliko. Munneeraliikirizaamu ko kuba tekirina mbuzibu kutambula nange ne tugenda nimba noonyezaako ku ddagala eryo. Kiki lwaki otwesibyeko? Nakugaana okwogera nga ate tonsongamu Kakooza tonsongamu. Kakati wamma maama muleke tomuddamu nampija kati wamma kyekyo kye tukugambye okiwulira. No kati nze nange kembalabye kubanga wano we munsanze mbadde mpujjaddemu kitegeera nakedde kutwala kunoonya ntwala nga tuzino zitunga naye nga sinaba kufuna kaakulya. Laba oba osobola kale
sikirinako buzibu mugende gye mwagala mwe makubo gammwe mweyagaliza mwekka. Kati Kakoza kankubuuze. Wano wadde weebase oba badde ogenda okufuna ssente ez'okulya. Nanti mbadde neebasemu ng'enjala ennuma. Kankuwe ssente nze nyina ssente wano. Onoolyamu ekikomando. 2,000 ezo ogenda olyemu ekikomando. Weebale. Busi wabi. Kale n'omutunuulira. Lwaki togenda n'onoonya omulimu n'okola gwe yandibadde alabirira maama wo wabula ssaawa zino gwa mukamamu obukami ssente kale ate oba oswaza tolina na magezi gwe tomulabirira gwe tosobola kgenda n'ofumbirwa omukono alabirira nazaala we newegenda ofumbirwa olabirira ennyoko yes nze sirina mulimu wamama makale tekirina buzibu kasito mpadde akasente ngenda ne mu ddwaliro eyo ngenda kujjayo nina akasonga ke njagala okusomeramu va kuwono talina gyakutwala talina pulaani zaamu ate Kakoza oli mugenzi nga tugumanyiza empanga ate mama gwoyonoona kitabani kyekyo liwo kiwa ssente kyongerako noonekamono omwana oyo mubuulirire afune amagezi agawa omukulu w'ekitiibwa naawe totegeera kanakogera kalinga ke baasala akanya tembwe tugezigezi lwakaso AKASATTIRO BASATTIRA